Mbodori. Bomboto. Bomboto. Bom support. August. August 3rd. August. August. Second. Third. And second. And second. Second and third. Who's the event? Bob Wine. Is what? The next president. It's coming in Canada. Coming Canada. Marriott Hotel. Marriott Hotel. Marriott Hotel. Do you know Marriott Hotel? Do you know Marriott? Oh, it's Marriott Hotel. Yeah. Marriott Hotel. Fuck. Speak English. I speak what? Speak English. Marriott Hotel. Speak English. Bomboto sukutako. Marriott Hotel. Marriott Hotel. Marriott Hotel. Bob Wine August. is coming. Coming August. The next president. Next president. Next president of Uganda. Yeah. October October 18. King Saha. King Saha. The kings of the music. Bujingo going to jail. Very soon. Very soon. But you going where? Bujingo forever. Going where? Going to jail. Going to jail. Yeah, very soon. Very soon. Yeah, because what? I'm sorry, Susan. Yeah, sorry, Susan. Susan. Shout out to Susan Bujingo. By the Susan is your wife. I give you your wife is a Susan. Shout out from to Uganda. Susan. You like it? No nyash. No nyash. Susan, no nyash. No nyash? Yeah. You give you Susan Makula. Susan Makula. Yeah, he gave you the wife. Okay. You take in Canada. Yeah. You go to Uganda visit. I'm going to Uganda soon to see Susan Makula. Shout out to Susan Makula. How are you? How are you, Mazima? Mazima. Tell him live in the Bujingo Sif. Come to you see your husband. Your husband? Your husband Makula. Susan. Makula? Yeah, Susan. Susan Makula. Yeah, your girlfriend. New girlfriend. New girlfriend. Uganda. Uganda. Mazima. Naye. Jandi. Sabasajja kabaka awangale. Sabasajja kabaka awangale. Gunda. Ayi. Bene. Mazima. Mbodoli. My name. Yo Kilani. Ngeye. Muzukuru. Wakasujja. Mazima. That's a new Uganda. Shout out to Mr. Galabuzi. Edward Galabuzi. Here beside me. You know meaning Galabuzi? It's Edward. But you know meaning Galabuzi? No. They broke in the shit. Shout out Mr. Galabuzi. Shout beside me. Mazima. Drinking ice cup. With the Timbits. Mazima. So bana tubalize August nga 3 ne 2 nga 3 tuli mu kulembezero bali kya West Center is excess 18 ogwe 10 Bujingo very soon you go to jail. Don't worry, I give you the food in jail. Thank you. Nawulidde mbu muwozi yatadde mutabani we mmaji. Kakati n'ekintu kye neebuuza. Lwaki bannakyemalira b'ensi we baba bavaako bafiirwa ab'eŋŋanda zaabwe bangi n'olaba taata ng'afiiriddwa abaana 3 n'afiirwamu n'abazzukulu 4. Lwaki kiba bwe kityo? Anyway, si gye badde ndaga. Nze mbadde njagala okumanya. Family ene yattibwa Entebbe ku lw'Entebbe eyali eva Germany. Germany. Eno family yattibwa omukyala n'omwami abattibwa. Mu matiribona g'ennyumba eyo baali basulamu 2. Nga baali tayalinga nga beefumbira beesimulira ennyumba eyo yonna olujja balwerongoosereza bagenda mu katale ne beegulira ebintu. Baali basulamu 2. Abakola amawulire g'okunoonyereza nno mu abakola inside story oba amawulire agaga internal story bwezityo ndaba temukoze kimala. Mulimba ne bakulako n'owa boda gwe batumanga kunene ebintu. Waliwo ekitagatta
nyumba bagibeeranga babiri nga bumanye Uganda waliwo ekitagatta kyentandise otutunulira mwetaaga protestive vote twetaaga protestive vote kitugambo kya luzungu twetaaga okukalonda okukabanja okukakuuma n'okubanja obuwanguzi obanga omukyala yattibwa mu nyumba balimu babiri oba abaalimu poliisi egenda kugigamba nti baali bakyadde abali babeeramu nga bagenzeko ku mukolo yembuliza ki nga neyatali kyadi tannalabika omutemu yatali kyadi tannalabika nga n'emmotoka bagijjawo ne bagifuuyira langi endala yali eya white kati yafuuka ya gure eringa green bweti Bannayuganda ti Abannayuganda abali ku mawanga freedom is important. Jajja nkawo y'abakazi ekisambo kireko omusiri ekyomubaza abakazi ntantese mu bantu bamusamba okubukala ku ngunga munda mu bisokosaako byakafusense empanva kitabatemeddwa nga baliranga munwe mukazi akoma kuzaala komakunya annange mbadde neebase nfunye ekirooto kyentiisa nnyo amazima ga Katonda muggulu bino byenjogera sibirinaako bukakafu nti ose birooti omuntu antuuzizza mu guti nga gunene era gubadde gwa mukookoowe oba gwa mwoloola naye nze ndabye nga mwoloola kuba ndabye obukoola butonotono bulinga bwa mwambala butonnya tubadde mu guti gwa mwoloola naŋŋamba mmwe temumanyi nze naŋŋamba okimanyi Ssekabaka Sir Edward Muteesa luwangula okufa Museveni yakinamu omukono konze nedda Obote yamutta yamuwanga naŋŋamba gwe tomanyi nsi bwetambula abasajja bakola strategy omusajja yakola strategy konze Museveni ki naŋŋamba Museveni ndi mukubuulira weeyo mu nsi eyo nemugamba naŋŋamba omuntu akola strategy natta omuntu ng'akimanyi mu myaka 5 oba 6 egijja mu maaso agenda kwesimba wafune thimpase konze ate kikyamukwata yali amunyiza n'agamba singa Muteesa teyafa olowooza Museveni yandiwangudde olutalo kubanga alina okonviisinga Abaganda bajje balwana olutalo naye nga bayita mu Ssaabasajja yabattira Ssaabasajja wammwe wuuno abasajja bakola olukwe namanya bwe munyiga ono bwe tulituuka mugira bwoti nga boga nti kana akasente kakateke ku akawunti ero ndikajjayo nagamba gwe tunuula wala nagamba nti singa badde n'omukwano omungi ennyo eri Muteesa ono aliko oba Mutebi ono aliko tiyandibadde yeesa mu mbeera eyo onze ate wamma kyokiriku nga neebase oli kyava nkuba enkula omutwe pa oba mukanaawo otegere bye nkugamba nti mwalunda engo nga mulowooza nti mugenda gifuula kapa tyenywa amata naye bwe mutaali waliwo engeri agikyalira nezigibuulira nti olingo tolina kuba mu bantu bwe mwakwata omuddu ne munfuula kabaka konze nedda kabaka yine muwenda Mutebi naagwolaba kabaka yagaba nti olaba Museveni kati yagabira bakabaka abalala mamotoka biki nti kati yaba kabaka bali basajja be neŋŋamba wamma nenzukuka oba kitegeeza ki ai maama nasozi mmire agalamidde Nalugamba Ssingo Kikonge muwala wakati mwa Posiyano muzzukulu wa Simeoni Nassamba muzzukulu wa Mukale Kambugu Nyabanzaalo Gwenjovu mpeesa ennungi Mukama Katonda wange
sijagala mbugagga bungi njagala mirembe n'abaana bange bawo omukisa n'abanneetoolodde ne famire yange egiggulire ng'ebweru n'emiryango emanju n'emiryango bawo omukisa giyitenga ebukiikaddyo n'ebukiikakkono nga giyingira mu nnyumba zaabwe. Abaana bange balibanga bagagga, tebalibanga baavu, balizaalanga, balifumbirwanga, baliwasanga, baliwangulanga, balibanga babitiibwa, baligasanga ensi yaabwe. Teribanga sazaamu endagaano eyo gye nkoze. Ayi Mukama Katonda wange, nsaba obuwanguzi n'omukono gwo ogw'amaanyi. Buli mulabe wange yenna alivunnama buli kyalikola kirigootaana. Olijjanga emipiira ku nnamuziga zaabwe, ku bigaali byabwe n'obijjako emipiira ne bitatambula ku ngoba. Amiina. Okimanyi osobola okubeera awo ng'otoba ng'omuntu tamanyi na bulamu bw'oyitamu, nga n'omwaka guggwako ow'omwezi nga takuweereza yadde message eya how are you, tamanyi birthday olwebaayo, takuweereza nko yadde Merry Christmas, naye n'osiŋŋaana omuntu y'omu ng'akunenya, ng'era alaga nti ye okubeera mu mbeera gy'alimu ggwe kugaana kumuyamba. Ali eyo akola ssente nnyingi, ali mu Amerika, ali Canada, naye tatuyambye. N'omubuuza ggwe gunza okutuuka wendi gwe wannyamba, nti nedda. Obadde ompaaki, nti nedda. Wateekamu capital mmeka, tamuyina. Kankubuulire bw'otaakomya kisa. Abantu opuushinga n'obaako wookoma, abantu bakoma, omuyambako ky'osobodde. Famire yo nga yo gogenda okusinga okugyagala. Kati kubaganyaamu, oli alina abaana be, naawe olina ababo, olinako kyolese, ng'ofudde toliiwo, kale siganya alina bw'akuyita. Omusuubira bibagoba school fees asooke kusasulira baba oba ababo gwe ataliiwo. Kozesa omutwe. Abantu oli bwe buba si buvunaanyizibwabwo mukoleko oluvannyuma sooka weetereeze kyensobola